emyaka mingi kibadde kizibu okuvaayo munnabyabufuzi ng'ali ku opposition n'apenetratinga Ssembabule okugijamyaganya gya Sam Kuteesa. Wabula mu 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu yayuza Ssembabule okumaliriza ng'ataddeyo omubaka amanyiddwa nga Goreti Namugga. Ku guno omulundi Sam Kuteesa yeeweze okulaba nga NUP bagijja mu Ssembabule district. Naye olowooza kino kinaatuukirira bano abatandise n'okuyiga olulimi lw'engulu. People power, our power, NUP, everywhere, Pedro Padano. Kama igirizo lucholi mwe, omanyi petwanga deyo muchuma choli nenango, katika sokemba igirize people power mu lucholi. Bengamba Pedro Padano, gomoda mu Pedro wa. Bengamba Pedro wa, gomoda mu Pedro Padano. Tugende Pedro Padano. Pedro wa. Pedro Padano. Pedro wa. Mama. Ezokezo tano, embuzi ngali ebbiri, enkoko eyokuna yiyo n'ettooke lengera omukwano, embuzi eyokusatu yiyo, embuzi eyokusatu yiyo ow'epaapaali, enkoko ey'omukaaga, enkoko ey'omukaaga, enkoko ey'omukaaga, ey'omusanvu yiyo mpanga, ey'omusanvu yiyo mpanga lengera omukwano, ey'omusanvu mpanga yiyo njeru, njeru bwetukutu. Enkoko wano bamuwadde musanvu. Ekiganda ky'ebikajjo lengera omukwano, lengera omukwano. Ekinywa ky'ebikajjo tekiba kiganda. Ekinywa ky'ebikajjo mwebale nnyo bannayuganda kwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ruth Nabunnya mu musindikire linki mu mugambe Ghetto TV eraga abantu yino erifeeka agiveeko. Bukyanga NRM ekwata buyinza mu ggwanga lino wabadde tewabeerangawo wa opposition azitowa kwenkana Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oggyeko Amani Ssentonge Ssembabule we yali ku LC5 ate nga naye mukadde kano baamunyalisa yafuuka dda wa NRM. Babadde beevuganya bokka Theodore Ssekikubo nti Sam Kuteesa tamwagala naye nga bonna ba NRM okutuuka Bobi Wine bwe yagamba nedda tusobola okutuuzaayo omuntu amaanyi bwe gaasusse Meja General Katirima namubawaddeko gye buvuddeko n'avaayo n'akunga abantu e Ssembabule n'ebitundu eby'enjawulo kyabi n'agamba mumanyi Kyagulanyi bw'abajja mwambale yero wammwe mubeere ku kkubo mbu mubawuubire ku jjambo. Kyonna kyabadde kitegeeza fujjo wabula amazima gali nti Ssembabule eyogedde. Ssembabule eyogedde. General Katirima simanyi butya bw'atitima kati. Simanyi General Katirima agenda gamba atya abasajja be. Naye kale ekyo kiyinza obeera nga si kikulu. Ebimu ku byenjagala otegeere Namungi w'omuntu yeeyiye mu kkubo. Batuuse okuwa Kyagulanyi Ssentamu buli kya muwendo kye balinanga buli omu kyakwata amuwe. Enjawulo leero nnyongedde okutegeera nti Goreti Namugga lwaki yagamba nti ye si mubaka mukyala. Ye abalibwa mu basajja. Ne mu kuwaayo ssente okuyamba ekibiina banne baawangayo miliyoni 3 yagamba nze ndi mubaka. Mumbalire mu basajja n'awa 15. Leero nnyongedde okukitegeera. Ngenda kuwa speech ya Goreti Namugga. Mbutuufu ayogedde nga toyina kigambo ky'oyagala kubuuka. Omuntu omulala ye His Excellency Bobi Wine bw'atuuse Ssembabule ategedde nti abantu b'e Ssembabule baabateekamu akatengo. Mu kubateekamu akatengo beetaaga bagugumbula, beetaaga bazza okusa obusimu bw'omusaayi ogwa redio obulungi ogutaliimu yero gutambule mu mubiri n'abasisimula baaba. Nkutemedde obutambi buno Justin no wolowooza awo wo tugyewo ne tugamba kaakati
katuteekewo nsonga ku nsonga njagala tugende mu maaso n'okubeera nga owuliriza speech zino point ku point then tugenda beera nga tukomawo nabobuyinza mu mikono gy'abantu bwe balibanga tebakyatufugisa mundu labanga eggwanga literedde tuliyambala engule tulizimba Uganda tuliyambala tengula zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulizimba Uganda empya eno gye bayita Sembabule mubagambe tulungi ate tuyingidde yenza owammwe namugagole tisimolo saizi kulu package nkyaliwo nnyo akati njagala okubategeeza Mr. President gyali emyaka 35 nga Sembabule ali mu kimululu nga Sembabule ali mu kizikiza daba bwereeta mawogola kawunte ne yeenunula nebafuna omubaka amalayo n'abagamba baguba mupiira mu kisaawe buli namba ngisamba nteeka mu midifirudi ompulire nteeka mu ggoola ompulire Mr. President nga siribano bamagwayo abeeteeba namugga teyeeteeba wana Sembabule tusimbudde abaana mwasimye eggaali eno Uganda yaffe twalwana entalo naye njagala okubategeeza Sembabule tetukyajogemwa ewaffe bano mubagambe akuna kusomba wayagala kwata mukyota mugambe akuna kusomba akuna mukyere ebyaffe byakwerera mumwebale kujja okwaniriza pulezidenti w'abangire bakitagula musentamu Mr. President wano wayimiridde wano wali eri edisitulikiti ya Sembabule eyo disitulikiti abadde ejjudde entalo myaka gyonna bannamawogera tebafunyeemu betusinza okulemberwa abakulembeze abalina ssente naye nga tezituyamba wala mu Sembabule webasinza okutta abantu eri ebyobufuzi pulezidenti wano mu kamyufu k'NRM tewaali kulonda kuno olukuŋŋaana olwaleero lwameenunula pulezidenti wano abaana boolaba okusinza ku kubala kw'abantu okwakaggwa abavubuka ebitundu 9 ku 10 ab'Sembabule tebalina mirimu pulezidenti eno tuli balimi naye akamwanyi baakakwatamu pulezidenti wano waali tetulina wadde vocational sukuulu tuzirumba Masaka Kampala tulina ekiguudo kye bayita Sembabule Matata Embirizi tuzira kusimba mu bitooke pulezidenti njagala otunuulira eddwaliro wansi awo eddwaliro ngeno constituency eruddemu abanene naye eddwaliro libiikiramu n'embwa eddwaliro n'embirizi terituyamba pulezidenti tulina amalwaliro batulwala kugenda Masaka abaana bagenda e Kampala twagala kutegeeza omukulembeze abantu ba Sembabule balina essuubi okuzuukusa Sembabule naffe bannanyini batugyeyagaliremu eno Sembabule yammwe musimanyi gundi ye King Maker yani wano bagambe ffenna buli omu King Maker ffenna buli omwana mu Sembabule mugambe nti Sembabule yaffe muwanike emikono mbabulire kiddako olunaku olwaleero nga tusinziira wano emawogola fe bannamawogola tukoze kye bayita endorsement mugambe endorsement nga tusayininga nti Kyagulanyi pulezidenti sentamu ye pulezidenti wa Uganda addako era fe tugamba nti tusimbudde atukulembere agenda tukulembera balungi olunaku lwaleero mwebalagano meenunula pulezidenti Sembabule tugikwasizza tebyawakana tugenda kulaakulanya ekitundu kino kati bamutalonda nina lozi muba munaalondani bamutalonda nina lozi muba munaalondani bamutalonda Semata muba munaalondani kakati mugambe nga Namugga yakikuttemu nga pulezidenti Kyagulanyi yali mu ntebe taata olaba wampa bulo bwa minisita nga siina kyendi kati yampa akakiiko kalaba munkubireko mu ngalo nga mbazaganya oyagala ntakiika tuyingidde gavumenti tulayimu minisita ntako ava mawogola mamutiiki nga mulaba ekittako kale mukkiriza wanjemulwalika Bendera ya Uganda liwa.
Tereze microphone eno balaika tebamu. Share the video. Pero padero. Kamayigirize lucholi mwe. Omanyi fe twagaddeyo mu kyuma kyoli nenango. Kati kasoke mayigirize people farm lucholi. Bwe ngamba twero padero, ngomudamu twero wa. Bwe ngamba twero wa, ngomudamu twero padero. Tugende twero padero. Twero wa. Twero padero. Twero wa. Mama. Ulira. Chali balulinga lu Jamaica. Kati mayigiriza na Kanala. Munampachi. Munapaka lulu. Kati kamayigiriza lucholi. Omukama mulungi. Era ekiseera kyonna. Kati ekyo baba kyogera mu kibuli kyoli. Bagamba lubanga be omanyi Katonda eri bamuyita lubanga lubanga eggulu yabanga nga bwayita ekibanga. Lubanga be. Kakati bengamba lubanga be kitegeeza gudu nga Abafaransa bagamba bie. Kati baba kyolina balango bagamba be kitegeeza kirungi kyakabi. Bengamba lubanga be kitegeeza Katonda mulungi bwe mudamu kaliduchu. Mudamu ki? Kaliduchu. Ate bengamba kaliduchu nga mugamba lubanga be. Tugende lubanga be. Kaliduchu. Lubanga be. Kaliduchu. Katonda wanja bayigirize birala. Bana nsanyuse nnyo balaba abaana b'Essemba Bule. Naye nga sinabagamba kintu kyonna. Lwaki sisaba fasiliri najja n'ababuuza. Abaana b'Essemba Bule. Abaana b'Essemba Bule. Musiibye mutya. People power. Our power. LP. Bagambye musinga muyina akawogo singa mutesabu. Jakuna akawogo nga mulonze DUP. Mutesabu nga mutiginza umbrella. Temulo bakano ke kasela. Neyaziza nyo tata neyazeke. Mwebale nyo mama. Ateno singo tade muruli olwamwe ruli. Mwebale muno bachalibo. Banji. Sicho. Luvuge. Alugambe. Oba luvuge. Lugambe. Abaana b'Essemba Bule. Mwasiba muta. Omundi aha. Sista wa dadi wanje akashwerwaho. Omundi aha. Kunkwenda kwija Essemba Bule tinkuburwaho kusa. Kuno na witu. Mwana mmanya Muzeyi Kakondo omukazi anti wanje. Abaana b'Essemba Bule omulyaha harimu abaana banje harimu banyanyazi harimu barumuna banje. Mwebale kutukunda mwebale kwija omubwingi n'obutanshwaza. Abaana b'Essemba Bule mwiriwe muraho murakomera. Nabazaniye umugabo mumugera mu amburera mukora iki? Kiginga. Urakoze cyane mama, urakoze cyane. People power. Our power. Kati abaana b'Essemba Bule basaba munzikirize. Olwaleero tulinayo rally 5. Ate nga yonna tulina okutuukayo. Katonda yatukola bulungi. Tikino ekiseera ate olaba 221 nga batugobaganya n'ekyamu okutuuka buli wamu. Twagala okutuuka mu buli kitundu. Nga kikye twagala okubagamba. Ebisinga babibagambye. Honorable Namugga bw'atuuka ano n'ayogera ne bwe soogera byonna aba abyogedde. Ate n'ebiri by'atayogedde nabyo bituufu. Era nange bye ndowooza. Naye ekisinga obukulu kye njagala okubagamba baganda bange. Naddala mwe abali wano mwetunulire emyaka gyammwe. Mwetunulire emyaka gyammwe. Bw'obanga wali olabyeko ku mulembe gwa pulezidenti omulala kandabe omukono waggulu. Okitegeera.
ebitundu 99 ku 100 wano temulabanga ku president mulala, temufunangako mukisa kulonda muntu ne mugamba ono ffe tumutadde mu ntebe eyo alina kola bye twagala, bw'atabikole tujja kulonda omulala, ogwo mukisa temugulina. Batukumye nga tuli badde okumala emyaka 40, okumala emyaka 40 mu abali wano bwe mbagamba Uganda yali ebaddeko obulungi temujja kikkiriza, bwe mbagamba nti nno twali tubaddeko nga ne bwoba tosomye ogagawula mu mwanyizo tojja kikkiriza, bwe mbagamba nti twali tubaddeko obumu nga bava erango ne basomere Buganda ne bava Buganda ne bagende Mwankole ne basomereyo tojja kikkiriza, kubanga tukuze batwawudde yabuddemu, tukuze batufugira ku kye bayita divide and rule. So enjiri gye twagala okutambuza esinga obukulu, manyi bulungi nnyo nti ekisinga obukulu kwe kuba kubira tooki mu Uganda empya, naye nga tetunnatuukawo enjiri ya unity, enjiri ya kubeera wamu, enjiri ya kwegatta. Bannayuganda eno Uganda yensi esinga obuto, mwe musinga obuto, naye babakuze babayigiriza nti oli bw'ataba wa ggwanga lyo, bw'ataba wa kabira yo, oyo si munno, oyo tolina mwesiga. Ne batukuumira awo nga bagamba gwe Omunyankole tolina kolagana na Muganda, Omuganda tolina kolagana na Musoga, Omusoga tolina kolagana na Mukyoli, n'ebirala bwe bityo. Naye njagala okubategeeza nti ekiseera kye kino twegatte nga Bannayuganda, nga tetunudunira ggwanga dini, wabula nga tutunulira ekigendo tuyamba ffenna, ye Uganda empya gye twogerako. Emesege egyo twabadde tutambuza yonna bamaze ebbanga ddene nga baganda baffe abalango baba tusalako. Nina essanyu mbategeeza nti kati twegase era kika twavudde Busoga nga Bannayuganda bonna beegasse ne tugenda Kyoli ne wano. Era ye mission gye tuliko okugatta eggwanga lyaffe, okugatta omugigi gwaffe, okugatta generation yaffe. Bwe tunaamala okwegatta ne tumanya nti oli muganda wange wadde oli Mukyoli, oli muganda wange wadde oli Munyankole, oli muganda wange wadde oli Muganda, oli muganda wange wadde oli Muteeso, ne tumanya nti ebitunyiga bye bimu. Bw'ogenda mu ddwaliro nga tewali ddagala oli Munyankole oba oli Muteeso, bw'ogenda ku nguudo embi tebabuuza nti nno kati Abateeso mutambulire wano, Abakyoli mutambulire wali. Baatwawula nnyo ne tuuka ne mu kulonda ne bamanyi bulungi nnyo nti mwe bagenda babatambulamu nga babagamba bw'onoolonda Bobi Wine Omuganda bagenda bagoba ku ttaka. Nawasa mu Kongo, nawasa mu Sudani. Kakati ndeyo n'okubategeeza ti ekiseera ekyo twawulayawulamu kyaweddeko. Kati tununulira Uganda empya, Uganda empya nga buli omu asaanidde, oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki. Uganda empya nga ebirowoozo ebitugasa ffenna bye bitambula. Uganda empya nga obugagga bw'ensi buyamba ffe. Uganda empya gy'otogenda kuddamu kulaba pulezidenti abafuga kumala myaka 40. Mu Uganda empya tetugendamu togenda kuddamu kulaba nga pulezidenti yayisanga Katonda ng'ayimirirawo n'agamba kati ono yajja okuyitamu ne bwe muba mulonzi ono. Ekyo tekigenda kuddamu kubeerawo. Mu Uganda empya togenda kuddamu kulaba kye bayita family rule. Museveni bukyanga tuwamba ku mudumu gw'emmundu myaka 40. Ate family ye yetufuga ye nga ye pulezidenti n'akwata mutabani we, mutabani we n'amufuula nga yakulira amagye ng'amagye agafugira ku mumwa gwa cupa. N'agenda n'akwata baganda be ne bawamba ebyobugagga byonna. Bannange kambabuulira ngagga Uganda yesinga gold omungi mu nsi yonna. Buli mwaka famire ya Museveni etunda gold wa biliyoni $2. Ebirombe bya Uganda byonna babiwamba, oba bye Karamoja oba bye Busia oba bye wano. Ekirombe kya gold bwe kitaba kya Museveni kya Janet, bwe kitaba kya Janet kya Sodo, bwe kitabera kya Sodo. Bannange tekiseera kambabulire tulina omukisa ogutabangawo. Muyinza obutaddamu okufuna mukisa guno. Mujjukira Museveni yagezaako n'okuleeta ekiboozi ng'akozesa ba Nobert Mao n'abalala abaamuno baganda bannaffe nga baagala bajjewo okulonda obwa pulezidenti nga ba MP be bamulonda. Mwakiwulirako? Kakati guno guyinza okuba nga gwe mulundi ogusembayo mu okufuna omukisa okulonda pulezidenti. Njagala obasaba tukozese guno omukisa. Kino kigwa mu tayimu yaffe, kigwa mu gigi gwaffe, kigwa mu myaka gyaffe. Mugobe buli kasasiro wa yero yenna. Tebabatiisa. Bano bajja wano manyi nti babeera babatiisa mbisoma mawulire. Kati muganda wa Museveni gwe bayita Sodo yajjayo emundu. Abo batiitiizi naawe. Abo batiitiizi. Tuyina bwe tubatuusizza.
Mwabantu b'Essembabule we twasembayo okujja wano 2-20 mujjukira ng'amasasi n'ekiyagazi byaguvugirawo mu roundabout bannaffe bangi ne babakwata abalala ne babatta naye twajja tubagamba kamera kyekyokulwanyisa kyekisinga twakwata buli kimu ne tukiza ku mutimbagano ne kibuna ensi yonna okulaba nga tebatukuba tiyagaasi ku mulundi guno okulaba nga tebatutemula mulundi guno si kusiima kwa Museveni ne waali nkakasaga mu bugumye otegera amatu gamubugumye so njagala nnyo ebyo mwagala njagala kabulira kuno si kusima kwa bano basajja ensi yonna etutunuulidde balaba ekigenda amaaso mu nsi yonna kyoba olaba kati nabo batidde tebaagala koti ensi yonna kuba ne Museveni omusango guli mu koti ya nsi yonna yensonga laki mufunye akalembereza kano akalembereza nsaba tukakozese baganda bange tuli bangi nnyo genda ng'otambuze n'enjiri mu lyango ku mulyango doa tuddo buli muntu yenna gw'omanyi omukubira ekifaananyi kya Uganda empya sina enguudo osobola okukolebwa ne sitereera tusobola okumekinga sho ebyobugagga by'eggwanga bigasa bannayuganda bonna gana amafuta gazuulibwa mu Uganda ga Uganda yonna si ga famire ya Museveni ono godi yazuulibwa mu Uganda wa Uganda yonna si wa famire ya Museveni tusobola okubeera n'abalagala malwaliro ago tusobola okukolawo enteekateeka nga gavumenti ne muba n'emirimu baganda bange baganda baffe bangi bali mu kkomera olunaku lwaleero Eddi Mutwe ali mu kkomera Akirewo Kivumbi ali mu kkomera n'abalala bangi bali mu kkomera abatali musango lwaki bagamba era tuddamu kigamba nti nga mwakanonda bwe muti nga mwakanonda ekisookera ddala wadde wano ennyanja eriwala naye mumanyi baganda baffe abalinaanya ennyanja babagoba ku nnyanja etteeka ekiwandiiko ekisooka kugoba amagye ku nnyanja bannansi beyagalire mu nsi yabwe ekiwandiiko ekyokubiri kigenda kuba kisumulula baganda baffe bonna abaasibwa obwemage mu kkomera n'olwensonga eyo mu Uganda empya bw'olonda Kyagulanyi obeera osayininga bbaluwa ya Besigye emusumula mu kkomera obeera osayininga bbaluwa ya Eddi Mutwe ne Akirewo ebasumula mu kkomera bw'olonda Kyagulanyi togenda kuddamu kulaba bantu balinnyira ddembe ly'abuntu togenda kuddamu kulaba abavubuka batayaaya nga tebalina mirimu kyokka nga basomye ebyenjigiriza bigenda kutereera ebyenzijanjaba bitereere bakyogeddeko dde era nziramu okittanya kyaba abasirikale era mmwe abalina baganda bammwe abakola mu poliisi n'amagye mukube gudiikudde muddeeyo mubagambe balonde Kyagulanyi kuba omusaala gwabwe gugenda kulinnyisibwa omusirikale asembayo kufuna sente ndona agenda kufuna kakadde abasomesa n'abasawo nabo mubagambe be balidde empanga bannange nga bwe mbagambe tulina lwale 5 ate buli wamu tulina okutuukawo ensonga lwaki mbadde njagala okutuukawo nonjogere nawe njagala mbatunule maaso mbabuulire baana ba maama nti kisoboka ate ffe kennyini tunokyekolera omusajja wa myaka 85 ebiseera bye eby'omu maaso yabiyitamu dda essaawa zino yeffe tusobola okusalawo ebiseera byaffe eby'emaaso ebya Uganda so bw'oba ogenda okulonda lowooza ku mwana wo lowooza ku muzzukulu olowooze ku myaka 40 egiyiseewo olowooze kyekigenda okubeerawo singa tusalawo ffe nga ffe abafaanaganya ebirowoozo abali mu generation y'emu abali mu bwongo bwe bumu tusobola okutereeza ensi yaffe Kenya si yanjawulo ku Uganda tugisinga n'ebyobugagga eby'omu ttaka neraba gye batuuse raba we tuli olaba ne Rwanda etusinga bannange ne Tanzania netusinga lwaki tetukobona omusajja ne mutukwasa obuyinza wano wandibaddewo ne zitraini nadamu abaana b'Essembabule ze balabanga abaana b'Egomba tuli bawamu bannange eno waffe neraba bwafuuka laba wayononeka njagala okwongera obbasaba temutiisibwatiisibwa manyi bajja eno sodo n'aleeta abasirikale n'abateekaawo abo abasirikale bannyinaffe abo baganda baffe abo bakodomi baffe ate nabo bali bubi era bwe munaalemerako bajja kuyimirira naffe njagala okubemu akafaananyi jasi mwe muli bakuno nga bwe tuzze wano ne muvaayo nga bwe muvuddeyo abakadde basigadde mu nnyumba n'abalema basigadde mu nnyumba n'abalwadde basigadde mu nnyumba naye muvuddeyo muli bangi nnyo mwalabye ekyabadde Gomba mwalabye ekyabadde Madu mwalabye ekyabadde Butambala mulabye ekigenda maaso mu nsi yonna tugenda kujjako bano abasajja kamba buulire
ate bwe twagala likome kati tukikole ku mulundi guno buli omu akaaba si basirikale lwakuba tebasobola kwogera abasawo mubalaba abasomesa kati bali mu kwekalakasa bwe twogerera kati abaana bamaze ebbanga erisukka omwezi nga tebasomako abasomesa tebasasulwa sente zirina okusasula abasomesa Museveni asasulamu bayimbi bamuyimbire tubonga naawe saawa zino wetwogerera abasuubuzi mu kibuga bakaaba saawa zino ekapucolwa ebulambuli ekwaniya yonna yona amataba gatwala bantu ensi ekyankalanye abakadde baffe tebagenda kitukolera abanabadini tebagenda kitukolera guno omujiji guno tulina okusaalawo twagala kubeera mu Uganda efaanana etya Uganda gyogenda okubeerawo tegenda kusalibwawo kitawo nyo oba nnyoko tekigenda kubeerawo ekityo yemmwe mugenda okusaalawo Uganda gye mugenda okubeeramu era bwe mutakikola mbalayirira amazima ga Katonda muliba musigadde kufa bubi nakulekera baana bammwe kutuuka mu biseera ebyo nga bafuuka baddu nga buli kyabugagga ekyalina obbakulakulanya bakisanyawo ng'amalwaliro ge mugenda okukaddiiramu tewali agenda kuwangaala so tulina omukisa n'okusalawo emyaka emeka gye tuwangaala kuba ebyenzijanjaba byaffe ebigenda okusalawo emyaka emeka gye tugenda okuwangaala maliriza nga mbagamba kife kye twagala okukola ye common good. Common good si nkyona singa ono oli waddembe okukola sente zo n'okagabala nnyo naye mu nsi ezikiriza mu common good. Common good kitegeeza ekirungi ekigasa buli omu ne bw'oba mugagga ne bw'oba mwavu mu nsi ezikulembera obulungi enguudo zikolebwa amalwaliro gakolebwa buli kimu kitereera kiyamba omugagga n'omwavu mu nsi ezikulembera obulungi Botswana nsi ya Africa naye ne bw'oba mwavu otya obwavu bwo bukoma mu nnyumba yo bw'ofuluma obeera mugagga ng'abalala ne bw'oba ovuga booda ovugira ku luguudo olulungi ne bw'oba mwavu ogenda mu ddwaliro nga waliyo eddagala ne bw'oba mwavu otya amataala agabeerako okukuba amasannyalaze tegagenda naye bw'obeera mu nsi ekulembera obubi nga Uganda ne bw'obeera mwavu ne bw'obeera mugagga otya ne bw'obeera mugagga otya tebikugasa. Mulabye abaana b'abagagga nga bafa obwenzi bwe batalina bufiira, mulabye abagagga nga bafuna aksidenti ne bamutwala mu ddwaliro nga basawo tebaliiwo. So kino tuyamba okutereza ensi yaffe oba oli mugagga oba oli mwavu. Abatukumye nga tuli baavu, abatukumye nga tuli basibe tebaagala tukwatagane wano babatiisatiisa temukkiriza kutiisibwatiisibwa. Maliriza nga mbagamba mubeeyo mulonde ze gwe mulaba wano n'ensimbyewo ze Kyagulanyi Ssentamu Ssebagulanyi Mitembo ze mutabani wa Ssentamu Enkanonyi. Njagala basaba baganda bange era bwe mugenda okulonda onolaba ambulera w'okola ki? Olaba ambulera w'okola ki? Tolonda kintu kyonna kyaki? Tolonda kintu kyonna kyaki? Banange mukusindikira abaana bano abato nabadde ndaba kandidate gwe basimbye Munina Rose ne ngamba naye bannange enale muddala Uganda bamuwa ekitiibwa n'erinnya lennyini nga ewayikambe ku muntu w'abantu naye amainamini owaabali ow'abantu y'ono bassebo ne bannyabo Nina Rose mulabire nga ddala muto wange mulabire nga ddala Semata mulabire nga ena mwenna n'abaleeje sinatuuka akakazi ako kannamuga akakazi ako kannamuga akakazi ako kannamuga banange mukalabire nga ddala era kisirekeraawo tugenda wangi nnyo naye mbasaba musigale nga mutambuza mawulire gano saagala kibeere nti Bobi atuuseewo kati avuddewo no bye mukola nga siriiwo musobola n'obikola nga bwendi n'olwensonga ebyo mukola nga bwendi musobola obikola nga siriiwo buli omu abeere Kyagulanyi muzimbe egaali mwetegeretekere kano akaluuke tugenda mukakwekalakasa mukanoonye mutuuse obubaka buno buli wamu mukole egaali muzimbe egaali ezigenda okukatambuza nga zikanoonya ezigenda okukunga abantu okulonda nezigenda okukakuuma mwebale nnyo mwebali ddala Mukama bampeera omukisa. People power! Muganda wange aliko kusharinge share the video. Mr. President nabo muwanika mukubira engalo ez'amaanyi. Mr. President bannamagala nnyosi bakiine nti gwani atawuta kasupu k'enkoko gwani atalya kanyama ka mbuzi maama teyo kafumba ettaka okwolyeko mwebale nnyo mwebalire ddala